Omuzungu akubye omukyala ekijegere eriiso yandiba nno nga aligyemu byengenda okubeera nga nkolagako ate nga King Saha ali munanga ate mu ddwaliro si birungi nakamu ku sayidi yemu kosa ate omukyala munanga ate Shiba Kalungi ali mukakasa esayidi eno Bampiteja Minati nsinza kujja Minati Yugi njagala munanga ate kuwasa muzungu era nze wenkwata munanga ate ku muzungu ne munyweza bwenti mbeera mmaze tewali laavu munanga ate etaliimu mbiranye wabula akishwale okusinziira munanga ate ebibadde bitambula wali munanga ate mu katambi kano bafunyemuko obutakkaanya era nga boogezako okulaba actually naggagga nga boogezako okulaba n'asikaali alina munanga ate omukozi oyo gwolaba asikaali naye muganda wange oluzungu lunkaluubiridde engeri gy'abadde agamba naye mpuliddeko kaawo ng'agamba nti nno let her go off nga boogezako okulaba naye bambi omukyala Very nice. I'm sorry. Oh, I slept this out. Have you taken the video? I don't know whether I gone. No. Thank you, Gunter. Thank you very much. Okay, get the car out. Get the car out. Get the car out. Huh? Get the car out. You have hit me. I took off the chain for you. naye bambi omukyala amukosezzaamu akatambi katredinze bitya wali munanga ate ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala weebityo webitambudde so kankwongereyoko munanga ate King Saha jjajjaawe munange si birungi ali mu ddwaliro famire yonna ebadde yazze okulaba nga emubeererawoko wali mu ddwaliro kwe kubadde n'omuyimbi munanga ate King Saha wabula nga King Saha ne mami we munanga ate mulengeddeko oyo gw'olabaawo mu katambi so bwekityo munanga ate bwekitambudde nkugambye babadde just nga bali mu kunyumyanyumyamuko mpolampola ng'era w'omanyi munanga ate famire wamu kw'ossa ate munanga ate wali ne jjajjaawe ng'ali munanga ate mu kufuna treatment so nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo ku muyimbi wo munanga ate King Saha wabula nga nkwongeddeyoko Shiba Kalungi Shiba Kalungi avuddeyoko n'akakasa inno ab'ekkata senkoko wesula entula shava ku muwogo si enkola sambadde mala mukwata bwe paba. What's up everybody? Shiba Kalungi aka Swag Mama Mashibaholics Bashibaholics abali mu Kata. I'm gonna be in Kata on 15th January 2026 at Rainbow Club, Treffen House Hotel, live in Kata. Shiba Kalungi, 15th January 2026, Rainbow Club, Treffen House Hotel. Happy New Year in advance. See you, book your tickets now. Somebody, ab'ekkata agenda bagunda munanga ate omuziki nga bw'owulidde omwaka ogujja January nga 15 bw'atyo bw'abadde akakasa naye bitambula ku Shiba Kalungi ali mu kusetinga munanga ate luyimba lupya mwana muwala Shiba Shiba bw'atyo leero bw'alabiddwako ku drop eyo gy'abadde akoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitrekere gwe kasobeera nga osubscribinze gwe ebisigadde munanga ate bitrekere ojja kubeera nga ofuna notification ku video enaaba eteereddwayo endala.